Yes, mbaniriza akadde kano mwasuze mutya muli mutya mwenna abafollowinga Fadi TV ugi nembebaza nembagamba nti mwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga ne munyigana ekkade mbana amawulire agaba gatambula okwetola eggwanga lyattu Uganda. Nkugamba nti comment section bw'eryawo sooka ontera obubaka mu comment section ate osigale nga ogifollowinga. Entiisa Honorable Kazibwe Bashiru embeera gy'alimu si nnungi, wabula abantu gy'akiikirira abasinga bamukyawa bagamba nti yamanyi ono information etambula eraga nti yaweereddwa akatwa. Ajjukira si bwekusosa okuba nti nno Kazibwe Bashiru aclaiminga okuba nti nno bamuwadde obutwa ne bali akyakola okukedde effama waliwo information ya trendinga angiraga nti bali bamuwadde obutwa ku muzindaalo gwa leediyo eri mu Vision Group gye yakolanga era ne bamudusa mu ddwaliro okukakananga abonye, wabula abasinga bagamba nti Kazibwe Bashiru ali mu katemba olw'ensonga nti akalulu kasembedde. Jjukira omwaka ogujja ogwa 2026 akalulu kagenda kuddamu kulaki kagenda kuddamu kubanga kakwatibwa abantu bagenda kuddamu kubanga balonda abaana abakiikirira mune ebyo bimu ku ebitambula kadde kano ku social media. Embeera gy'alimu si nnungi naye abasinga bamuyise katemba. Abasinga bagambe nedda, n'ekibiina kyavaamu bamukyayira ddala olw'ensonga nti abantu bamunonda bamusubiramu bingi naye talina kyabakoledde kyamaanyi kiri awo. Abali mu Iraq, Baghdad, Saudi Arabia mbagamba nti muli bakabi nnyo okubanga mugyekumirako. Mbebaza nembagamba nti mwakola akyakabi nnyo okubanga mugifollowinga. Gwe natunala kubanga osubscribinga bambi ngena kusaba osubscribing onyige kade. Bwato Kazibwe Bashiru ali ku ndiri ekimbe kimugoya kimuyonka kimumalabo. Mune information etambula ku social media naye abantu bagambe Kazibwe Bashiru lekera okutuzanyira ku mutwe. Abantu bamukyawa nebyaddala abasinga bagamba yamanyi oba bumuwadde yamanyi teri amusaasira. Bannayuganda ne bakoowa bubi nno, bannayuganda be bakoowa bubi. Ekyamazima mpise ku post naye nga sabayo comment yonna esaasira Kazibwe. Ebyalaali sigirabyeyo. Following KBTV ne RTV Uganda now or following ne Fadi UG News. Ate subscribing onyigene kali wano ku Fadi TV uki naye oberenga ogicheckinga buli lunaku. Mikono gyange abali mu ggwanga erya America ku University of Chicago mbatumudeko nembebaza nembagamba nti mwakola kyamaanyi nnyo okubanga mugifollowinga Fadi TV uki. Mune ebimu ku ebitambula akadde kano ondabanga Latifu Sebagando za Adamu kyaliddeko abantu bakyawa Kazibwe olw'ensonga nti kibali bamusubiramu si kyebamufunamu. Ne kaadi yennyini tebayinza kugimwongera. Ekyamazima yo kaadi tebayinza kugimwongera era bwe nagimwongera nja beewuunya. Kwaye ekibiina kyali kyamwesiga nekigimukola ki nekigimuwa abakwatira ekifo ekyo ne baaba disappointment eri awo baali tebagisuubira. Ono yakolangako bukedde famma Mbuutikizi wali ku leediyo Mbuutikizi era nga munnange information era yalinkinga ngalaga nti baali bamuwadde obutwa mbusimanga ku muzindaalo. Ono bamudusa mu ddwaliro n'akola ki n'awona naye abasinga bagamba nti alimba nti yeekoza. Ebiseera ebisinga obulwadde tebatera bwekozezaamu. Lwakubadde ebiseera ebisinga abasinga bagamba nti oluusi abantu abakulu abasinga bamanyi ofeekinga obulwadde naye omwana omuto kizibu okufeekinga obulwadde. Naye nti omuntu omukulu asobola okufeekinga obulwadde. Kati Kazibwe Bashiru obulwadde ali mu bufeekinga oba byaddala byalaali. Kuba abasinga ku social media baganye okubanga bakkiriza. Ennamba esinga eganye. Manyi Abaganda bagamba nti abangi bwe basonza olwo ekizimba we kyabikira. Kati ekyebuuzibwa
abangi bwe basonza olunwe nti Kazibu Bashir si mulwadde kyaliba ekituufu kubanga nze mpise ku post nempita mu comments ekyamazima abantu bonna mu comments nga tebakkiriza nti Kazibu Bashir mulwadde abasinga bamwagaliza na bibi byereere yaba disappointing naye byemiko ebitambula kadde kano abali mu America, Germany, Berlin, mikono gyange abali e Uganda mbebaza ndi mwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga abali ekkata mu Doha muli babode nnyo okubanga mukyekuumirako munnaye ge mawulire agatambula akadde kano ku mitimbagano eja social media mbebaza nti mwakola kyamaanyi naye nga munange ensonga za Kazibwe bwezito bweziri akatwa kali mu kumuyonka ne Bannayuganda baganye okubanga bakkiriza mu katwa kagamba nti bakamuwadde abasinga bagamba nti ategetinga kalulu bw'ayagala kufuna sympathy ategetinga kalulu ka 226 olw'ensonga nti kasembedde naye ng'atejjukira ng'ogambe nti tebayinza kuddamu kumuwa kaadi so ndibayinza okuddamu okumuwa kaadi mpoziko ani just kale ffe twogera bogezi n'ab'ekibiina olusi basalawo ekibiina kyavaamu akati awo ojja kuba tumanya naye ebisi esinga olusi ekibiina kiyinza okuwa omuntu kaadi naye ng'ate abantu bamukoowa obwali obuzibu awo aye n'ekibiina kiyinza kuwa muntu kaadi ng'abantu tebakola ki tebamwagala nga mu position gy'abaddemu tabakoledde kuba Kazibu Bashir abantu balega tabakoledde ekibiina kiyinza kuddamu kukwata kaadi kimwesige kigimuwaayo abakwatire bendera mu kitundu ekyo kizibu bajja kukola bukozi rose byebyo ebitambula mumusabire asobola okuba nga ate oba mulwadde oba mulamu tewali amaanyi Katonda yekka yakola ki y'amaanyi naye ng'abantu bo baganye okukola ki okuba nga bamukkirizamu ono alumiriza okuba nti tebamuwadde obutwa bagita Fad TV gimwongera okuba nga mugifollowinga musubscribinge munyige ne kaadi mbebaza ne bagamba nti mwakola kyamaanyi okuba nga mwasubscribinga mubeere bulungi mbagala nnyo mweraba